Oluganda ne bannyinaze nate olamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe olw'okutukuuma n'atuusa mu kiseera kino nga tukyassa omukka ogw'obulamu, erinnya lye lyebazibwe. Mukama atuwadde nate omukisa okweyongerayo mu kyokuyiga kyaffe kino ekikwata ku byafaayo ekyokuyiga kyaffe kino ekikwata ku byafaayo by'ekkanisa eby'endagaano enkadde ate n'endagaano empya, naye nga tubirabira mu maka aga Koseya. Ekyokuyiga kino kitundu kyakubiri naye nga kyakuyiga kino kya bunnabbi nga bwe twalaba omulundi ogwayita. Mu kyokuyiga kino baganda ne bannyinaze twasembayo nga tulabye ekkanisa mu kiseera eky'endagaano enkadde nga bwe yali ebika bya Isirayiri ebyasookera ddala 10 ate n'ebika ebibiri Yuda bwe byasembayo. Ne tukomekkereza nga tuvudde mu ndagaano enkadde ne tutuuka mu ndagaano empya omusaalaba gwa Kristo nga twagala okwetegereza obunnabbi buno. Era essuula eyo esooka eya Koseya twagitunuulira ne tugisoma era ne tugimaliriza. Ku mulundi guno tugenda kwetegereza obunnabbi buno okuviira ddala mu kiseera eky'okkomererwa kwa Kristo okudda mu maaso. Naye nga bwe twasembayo nga tulabye nga Mukama asuubiza nate okuŋŋaanya abaana ba Isirayiri, okuddamu okuŋŋaanya Isirayiri ne Yuda weewaawo nga twalaba mu mwana eyasooka Lukama nti baasaasaanyizibwa, ate ne tulaba ebika 10 byasaasaanyizibwa ne bigobwa mu maaso ga Mukama ne bimirirwa mu mawanga n'okutuuka leero, ate ne tulaba Lowami ebika ebya Yuda ebika ebibiri nabyo byamala. Mukama n'alangirira nti si bantu bange, temukyali bantu bange, bo nga yali abakoledde ebikulu bingi, nabo ne bagobwa mu maaso ge. Ebyo twabiraba, naye ku mulundi guno katweyongereyo. Kristo bwe yajja n'akomererwa ku musaalaba, Abayudaaya ebika bibiri nga bye bakulembeddemu, ate abandikulembeddemu okumwaniriza ne bakulembeddemu okufa kwe. Kiki ekyaddako? Obunnabbi buno bwa Koseya twetwerabira abaagalwa bangi babutaputa mu ngeri ey'obulimba nga balowooza nti byaliwo ddala, naye bye twabiraba mu kitundu ekyasooka. Gwe atannakiraba ddayo owulirize ekitundu ekisooka otegeere bulungi nga ddala kano kaali kagero akalina amakulu ge kategeeza eri ekkanisa ya Katonda ddala eno esembayo gye tulimu leero eya Seventh Day Adventist. Tugenda kutandika ekitundu kyaffe kino ekyokubiri ku kyokuyiga kino eky'obunnabbi nga tusoma ekyokusabako kye tugenda okusanga mu kitabo ekiyitibwa Counsels to Writers and Editors, page 41. Tujja kusoma paragraph esooka tusome n'eyokubiri. Paragraph esooka egamba nti okweyongerayongera okunoonya omusana ogusingako. Mukama agamba nti omuntu okutegeera kwe n'okubeeranga nga kugenze mu maaso kyenkana wa, tagezangako yadde akaseera akatono okulowooza nti tewaliwo bwetaavu bwa kwongera kunoonya mu butasalako mu byawandiikibwa okusobola okunoonyaamu omusana ogusingako. Ng'abantu twayitibwa ssekinnoomu okubeera abayizi b'obunnabbi. Katukiddemu agamba nti ng'abantu twayitibwa ssekinnoomu okubeera abayizi ab'obunnabbi. Tuteekeddwa okubeera nga tutunula n'okufaayo okw'amaanyi bisobole okwawula olw'okutegeera akatondo konna ak'omusana Katonda kajja okutuleetera. Tuli baakukwatira ddala amatondo agasookera ddala ag'amazima, era okuyita mu kuyiga okw'okusaba omusana ogutegeerekeka mu ngeri esingako gusobola okubeera nga gufunibwa ogusobola okuleetebwa mu maaso g'abalala. Paragraph eyokubiri agamba nti abantu ba Katonda bwe babeera mu mirembe era nga bamativu n'okumulisibwa kwe balina, tusobola okubeera abakakafu nti tajja kubasaasira. Kino katukiddemu. Abantu ba Katonda bwe babeera mu mirembe era nga bamativu n'okumulisibwa kwe balina, tusobola okubeera abakakafu nti tajja kubasaasira. Kwagala kwe nti babeere ng'ebbanga lyonna beeyongerayongera ogenda mu maaso okufuna omusana ogweyongeddeko, era ebbanga lyonna ogweyongerayongera ogwakaayakana gye bali.
Abaagalwa, Mukama yeebazibwe olw'ekyokusaba kwe kino ekitulaze obulungi nti omuntu ne bw'aba mugezi kyenkana wa, tasembezanga ekirowoozo yadde akaseera akatono bwe kati nti teriyo bwetaavu bwa kweyongera kunoonya musana gwe gusingako mu byawandiikibwa. Ne tulaba obukulu bw'okubeera nti twayitibwa muganda we ne mwannyinaze kubeera bayizi ba bunnabbi. Bw'abadde takimanyi, abamu bagamba n'ogga nti obunnabbi bubuuza. Mukama yatuyita kubeera bayizi ba bunnabbi, kitugwanira okubuyiga. Ate tukubiriziddwa nti amazima bwe gajja tukwatire ddala amatonda ago agasookera ddala, okwakaayakana okusookera ddala okw'amazima kwe tuba tukwata. Era tuyige mu ngeri ey'okusaba tusobole okufuna omusana ogutegeerekeka mu ngeri esingako obulungi ogusobola n'okuleetebwa eri abalala. Ne tulaba nti abantu ba Katonda be baba mirembe era nga bamativu n'okumulisibwa kwe balina, Mukama atugambye nti tusobola okuba bakakafu nti si wa kubasaasira. Nolwekyo embeera y'okudda mu ddembe, embeera y'okumatirira mu kumulisibwa kwe tulina mu kiseera ekyo, ne tutafaayo kweyongerayongera kutegeera musana, ekintu ekyo kikyamu era kiba kiraga nti tetuliiko kusaasira kwa Katonda. Kwagala kwa Katonda nti ebbanga lyonna tubeere nga tugendagenda mu maaso nga tweyongera okufuna omusana ogweyongerako era ebbanga lyonna ogweyongerayongera okwakaayakana gye tuli. Mukama yeebazibwe. Nja kubasaba abaagalwa tuweeyo okusaba tulyoke tweyongereyo mu kyokuyiga kyaffe. Katonda waffe omwagalwa atuula mu butaggwaawo, weebwe ekitiibwa ogulumizibwe. Tukwebaza olw'obukuumi bw'otaddeko, tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okujja ku bigere ebyokuyiga. Tuweere wamu omukisa, kannema okwogera ebyange wabula ebibyo. Luŋŋamya era Mukama weeyigirize so si nze. Abantu bo abeewaddeyo okuwuliriza ebigambo bino bikwate ku bulamu bwabwe. Ffenna be tuteekereteekerwamu olw'obwakabaka bw'obusembedde, twegayiridde Mukama nga tuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Muganda ye ne mwannyinaze ka tweyongereyo mu kyokuyiga kyaffe kino, naye teweerabira nti ekyokuyiga kino osobola okubeera ng'okwata ku kade n'obeera nga buli kyakuyiga lwe kijja otegeezebwa, tekikwanguyira okukiwuliriza n'okugoberera ebyokuyiga bino kuba bitambula biddiriŋŋana. Mukama waffe yeebazibwe. Ka tweyongereyo mu kyokuyiga kyaffe kino. Ekyokuyiga kyaffe kino twolekedde era tugenze mu Koseya kaakano essuula eyokubiri. Mu ssuula eno eyokubiri tugenda kutandika nga tusoma olunyiriri olusooka olwa Koseya essuula eyokubiri lugamba, tujja kusooka tusome tutuuke ku lwokutaano. Lugamba nti mugambe baganda bammwe, mugambe baganda bammwe nti Ami, era mugambe bannyammwe nti Lukama. Wabula mu Luzungu kigamba nti say ye unto your brethren, mugambe baganda bammwe, gamba baganda bo, mugambe baganda bammwe nti Ami, era ne bannyinammwe nti Lukama. Naye mu Bayibuli yaffe ey'olulimi Oluganda kyavvuunulwa nti bannyammwe, naye nga tekiri bannyammwe wabula kiri bannyinammwe, sisters. Ekintu ekyo tukyetegereze. Olwokubiri tugamba nti muwoze ne nnyammwe, ekyo kikakasa nno. Agamba nti muwoze ne nnyammwe, muwoze kubanga si mukazi wange so nange siri bba, era aggyewo obwenzi bwe okuva mu maaso ge n'obukaba bwe okuva wakati w'amabeere ge, nneme okumwambulira ddala ne mmuteekawo nga bwe yali ku lunaku kwe yazaalirwa, ne mmufuula ng'eddungu, ne mmuteekawo ng'ensi enkalu, ne mmussa ennyonta. Weewaawo abaana be siribasaasira kubanga baana ba bwenzi kitalo. Kubanga nnyabwe yeefuula omwenzi, eyabazaala yawemuka, kubanga yayogera nti ndigoberera baganzi bange abampa emmere yange n'amazzi gange, ebyoya byange n'obugoogwa bwange, amafuta gange n'ebyange ebyokunywa. Abaagalwa, ebigambo bino tubiwulidde ebisangibwa mu Koseya essuula eno eyokubiri. Tulabye ebintu bingi, ebimu ku bye tulabye tugenda kubiraba. Bwe twetegereza wano tutuuse okusinziira ku kyati yaffe eno, tutuuse mu kiseera eky'endagaano empya. Abaagalwa, tutuuse mu kiseera eky'endagaano empya.
Tutuuse mu kiseera kino wano twamala Lolukama ne tumala Lowami kaakano ne tuyisa omusaalaba. Tugenze mu kiseera ekya Eddi nga tuvudde mu kiseera ekya BC. Mu kiseera ekya Eddi tulaba wano omwana asookera ddala nga waliwo Yezuleeri. Neeno omwana eyasooka yali Yezuleeri gwe twalaba nti Yezuleeri ayimiriddewo okutegeeza nnabbi wa Katonda oba omubaka wa Katonda. Mukama mw'ayita okwogera eri abantu be. Wano tulaba nti omwana asookera ddala mu kiseera eky'endagaano empya ye Yezuleeri. Ono Yezuleeri lwaki yasooka? Tugenda kukyetegereza. Bw'oweetegereza obulungi amannya gano nga bwe tugalabye mu ssuula eno ey'okubiri gaawukanyeemukko n'amannya agaali mu ssuula eri esooka. Weetegereza ojja kulaba nti akagambo lo, kubanga amannya gaali Lolukama ne Lowami, Lukama ne Lowami, naye kaakano akagambo lo kasuuliddwa ebbali ne kaggyibwa ku mannya Lolukama ne Lowami. Bwe kityo amannya ne gakyuka ne mu kifo ky'okubeera Lolukama ne libeera Lukama, eritegeeza nti kisa. Ate ne tulaba erinnya eddala Ami lyo nga litegeeza bantu bange, kubanga twalaba omulundi ogwayita nti lo kitegeeza not, kitegeeza nedda. N'olwekyo Lolukama kyali kitegeeza nti tewali kisa, ate Lowami temuli bantu bange. N'olwekyo Lukama kitegeeza kisa, ate Ami ng'oggyeeko lo kitegeeza bantu bange. N'olwekyo embeera eno ey'amannya eyakyusibwa eraga ebyafaayo by'ekkanisa bwe byagabanyizibwamu emirundi ebiri nga bwe tulabye omusaalaba, era bwe bityo ne tutuuka mu kiseera eky'endagaano empya. Mu kiseera eky'endagaano empya muganda ne mwennyinaze tukimanyi bulungi nti ye waaleetebwa okusaasira okutaaliwo emabega. Ami ne Lukama bakiikiridde ki mu kkanisa? Bano bateekwa okuba nga bakiikiridde abantu ba bulijjo gwe nange, bammemba b'ekkanisa omuli abasajja ate n'abakazi. Kino kiragibwa mu kubeera nti abaana wano balagibwa nga bangi, kubanga agamba nti mugambe baganda bammwe, so si muganda wammwe, wabula agamba mugambe baganda bammwe. Baganda bammwe oba mu Luzungu kyakozeseza ekigambo ekigamba brethren, abo babeera bangi. N'olwekyo baganda bammwe mubagambe nti Ami. N'olwekyo Ami kitegeeza baganda abooluganda oba abasajja ba male, abasajja be bagambibwa nti baganda bammwe be bayitibwa Ami. Bw'amala ate n'agamba nti era mugambe bannyinammwe nti Lukama, so tagamba mwannyinammwe naye bannyinammwe. Kino nga kiraga nti bano ayogera ku bammemba abangi abasukka mu omu, abammemba ab'ekkanisa be bagambibwa. Naye kiki kye tulaba wano ekirala kye tulina okwetegereza? Tulaba Yezuleeri ateekeddwa okubeera oyo Katonda gw'ayogera naye, kubanga ly'erinnya lyokka lye tulaba eritayogerwako mu gano agaasooka emabega. Emabega mujjukire omwana asooka twamulaba nga ye Yezuleeri, naye wano tatubuulirwa, wabula tulaba bulabi nga amannya gakyusiddwa ne tuweebwa erinnya Lukama, ne tuweebwa erinnya Lukama, ne tuweebwa n'erinnya Ami. Erinnya Yezuleeri lyo nga lirekeddwayo, nga kino kitegeeza kyono Yezuleeri twalaba mu kitundu ekyasooka nti ye mubaka wa Katonda. N'olwekyo ne wano tewali bwetaavu bw'ekyo, kubanga Katonda ali mu kwogera butereevu ne Yezuleeri, Yezuleeri nga y'aleeta obubaka. Era bwe weetegereza essuula eno ey'okubiri ekulaga nti waliwo agambibwa agambe baganda be, waliwo agambibwa agambe baganda be. N'olwekyo Katonda ayogera eri Yezuleeri, Yezuleeri n'ajja n'ayogera eri baganda be ne bannyina, n'agamba baganda be nti Ami, ne bannyinaffe nti Lukama, ne bannyina nti Lukama. N'olwekyo Yezuleeri ye mubaka Katonda gw'ali mu kwogereramu, kubanga tulabye nti erinnya eryo teririiwo, wabula oyo ye muntu yennyini aleeta obubaka buno obw'okutwalibwa eri bannyinaffe ate n'eri baganda baffe, eri abakulemberwa. Bwe bati abakulemberwa batwala obubaka gye balina okubeera nga babutwala.
Kansuubire omwagalwa nti awo tutegeddewo bulungi nti tulina omubaka oba Yezuleeri Katonda gw'ayogera naye ng'amugamba agambe abasajja n'abakazi bammemba ba bulijjo abali mu kkanisa naye biki by'abagambe bye tujja kubiraba abagambe bakole ki ebyo byonna tugenda kubiraba katusooke tuddemu tusome olunyiriri luno olwokutaano. Olunyiriri olwokutaano lugamba kubanga nnyabwe yeefuula omwenzi eyabazaala yawemuka kubanga yayogera nti ndigoberera baganzi bange abampa emmere yange n'amazzi gange ebyoya byange n'obugoogwa bwange amafuta gange n'ebyange ebyokunywa nti maama bw'atyo bw'ayogera n'olwekyo kyava abagamba nti mugambe ku nnyammwe muwoze ne nnyammwe muwoze bw'atyo bw'agamba mu nnyiriri olwokubiri nti muwoze ne nnyammwe muwoze agamba baani agamba Lukama ne Ami agamba abakazi ate n'abasajja nti bawoze ne maama muwoze ne nnyammwe muwoze kubanga si mukazi wange so nange siri bba era aggyewo obwenzi bwe okuva mu maaso ge n'obukaba bwe okuva wakati w'amabeere ge. Bubaka bwa ntiisa n'olwekyo Mukama ayogera okuyita mu Yezuleeri omubaka we ng'amutisse obubaka bujje eri abantu abakulemberwa omuli abasajja n'abakazi batwale obubaka eri maama bamugambe aggyewo obwenzi bwe katweyongereyo. Bwe tweyongerayo wano we tuli tulaba nti Yezuleeri mubaka wa Katonda Mukama gw'ayogera naye butereevu era erinnya eryo terituweebwa wano mu ssuula eyookubiri kubanga Mukama gw'ali mu kwogera naye ne tulaba nti Lukama ono akiikiridde abaana ab'obuwala bammemba b'ekkanisa ab'obuwala abali mu kkanisa ate Ami ono akiikiridde bammemba ab'ekkanisa ab'obulenzi oba abasajja abali mu kkanisa. N'olwekyo ekkanisa erimu abakyala ate n'abaami naye nga tukola mulimu ki tugenda kulaba tweyongereyo omulimu gwe tugenda okukola tugenda kuwoza ne maama tubeere nga tumugamba aggyewo obwenzi. Tugenda kweyongerayo omwagalwa katweyongereyo twongere twetegereze obunnabbi buno obukulu. Yezuleeri ono nga bwe tulabye ateekwa kubeera nga ye nnabbi wa Katonda ono ke kamwa ka Katonda Katonda mw'ayogerera kyokka ate maama agambibwa abaana nga bagambye bagende bagambe ku maama ono maama ateekwa kuba ng'akiikiridde ekitundu ekyo ekivunaanyizibwa ku kuleeta abakyufu mu kkanisa. Tukimanyi bulungi abaagalwa nti mu bulamu obwa bulijjo obw'ensi eno maama y'avunaanyizibwa okuleeta abaana mu nsi awatali maama ensi tesobola kubeera mu baana ensi tesobola kwala mu bantu n'olwekyo maama kye kitundu ky'ekkanisa ekivunaanyizibwa ku kuzaalibwa kw'abammemba oba kw'abaana mu kkanisa ne beeyongerayongera n'olwekyo ekyo si kirala wabula bwe buweereza abaweereza kye kitundu ekiyitibwa maama mu kkanisa. N'olwekyo wano waliwo ekyentiisa abaana tulabye abaana nga be bakulemberwa so si maama obuweereza be bagenda okubeera nga batwala obubaka baana be bagambiddwa batwale obubaka ng'ate babutwalira maama ekitegeeza abakulemberwa baweereddwa obubaka okubeera nga obubaka babutwala eri abakulembeze. Bantu ba bulijjo abakulemberwa balina okubeera nga batwala obubaka nga babutwala eri abakulembeze. N'olwekyo kitegeerekeka bulungi nti buno bubaka obw'okukyuka ate era n'okudda obuggya eri ekkanisa ya Katonda naye obubaka buno obw'okukyuka n'okudda obuggya mu kkanisa bulimu ekyewuunyisa nti bulina okubeera ng'abantu ba bulijjo be babukutte babutwale eri abakulembeze. Katweyongereyo. Bwe tweyongerayo tulaba n'olwekyo kye tunnyonnyodde kyekyo nti Yezuleeri ye mubaka wa Katonda ono aleeta obubaka n'abuwa abantu bano abakulemberwa omuli Lukama ab'obuwala omuli Ami ab'obulenzi butwalibwe eri maama nga maama kye kitundu ky'ekkanisa ekivunaanyizibwa
okuleeta abakyufu mu kkanisa nga bwe buweereza. Obuweereza n'olwekyo bulina okuweebwa obubaka buno obubuzza obuggya bw'okukyuka n'okudda obuggya eri ekkanisa naye ng'abantu ba bulijjo be bakulembeddemu. Muganda ye ne mwannyinaze, obwo bwe buvunaanyizibwa bwe tulina mu kkanisa ya Katonda okusinziira ku bunnabbi buno. Obubaka bwa Yezuleeri bubaka ki bw'aleeta eri ekkanisa? Yezuleeri nga bwe tulabye nti ono Yezuleeri nnabbi wa Katonda waakuleeta obubaka eri baganda be oba Ami n'eri bannyinaffe Lukama ng'ayita wabeewo okukyuka n'okudda obuggya. Era olina okukyetegereza nti obubaka buno tebugenda kujja kuva mu buweereza wabula bugenda kuyita mu bakulemberwa ng'abaana. Muganda ye ne mwannyinaze weetegereze nnyo ensonga eyo. Waliwo abantu bangi nnyo abatayagalira ddala kuwuliriza kintu kyonna okuggyako ng'obukulembeze bwe bukireese. Naye okusinziira ku bunnabbi buno muganda ye ne mwannyinaze Ami ne Lukama be balina okuleeta obubaka babutwalire maama, obubaka obw'okukyuka n'okudda obuggya. Kati gwe atayagala kuwuliriza bubaka obutavudde eri bukulembeze waggulu ku ntikko, munnange oyinza okusiba obubaka bw'eggulu obuleetebwa okuyita mu nnabbi wa Katonda Yezuleeri, omubaka wa Katonda ow'akamwa ka Katonda, aleeta obubaka n'abuwa baganda be Ami n'abuwa bannyina Lukama okubeera nga babuleeta eri maama obuweereza. Tujja kuddamu tusome mu Koseya essuula eno ey'okubiri olunyi olusooka. Olunyi olusooka lwagambye nti mugambe baganda bammwe nti Ami era mugambe bannyinammwe nti Lukama. Olwokubiri luga nti muwoze ne nnyammwe muwoze kubanga si mukazi wange so nange siri bba, era aggyewo obwenzi bwe okuva mu maaso ge n'obukaba bwe okuva wakati w'amabeere ge. Nneme okumwambulira ddala ne mmuteekawo nga bwe yali ku lunaku kwe yazaalirwa, ne mmufuula ng'eddungu, ne mmuteekawo ng'ensenkalo, ne mmussa ennyonta. Weewaawo abaana be siribasaasira kubanga baana ba bwenzi, kubanga nnyabwe yeefuula omwenzi, eyabazaala yawemuka, kubanga yayogera nti ndigoberera baganzi bange abampa emmere yange n'amazzi gange, ebyoya byange n'obugoogwa bwange, amafuta gange n'ebyange ebyokunywa. Ndowooza tuwulidde abaagalwa, obubaka buno nga butumibwa abantu ba bulijjo babutwalire maama, ekyo tekiriiko kubuusabuusa. Ka tweyongereyo. Okudda obuggya kwalangibwa katukusomeko mu Selected Messages book esooka page 207 paragraph eyokusatu agamba nti Katonda aleeta obubaka nga bwolekedde abaweereza aleeta kubaweereza n'abantu okuvunaanyizibwa okubeera nga be bavunaanyizibwa ku bunafu obw'ebyomwoyo ng'agamba kimanye ebikolwa byo nga tonyogoga so toyokya, waakiri onyogoge oyokye, naye olw'okuba nga tobuguma n'ate era nga tonnyogoga so nga toyokya, ndikusesema okuva mu kamwa kange. Kubanga oyogera nti ndi mugagga, nnyina ebirungi bingi, siriiko kye neetaaga, naye nga tomanyi nti oli mugongobavu, munaku asaasira omwavu, omuzibe w'amaaso wali obwereere. Nkuweerera amagezi okugula gye ndi zaabu eyayongoosebwa mu muliro, osobole okubeera omugagga, n'ekyambalo ekyeru osobole okwambala, ensonyi z'obwereere bwo zireme okulabika, n'okusiiga ku maaso eddagala ly'oku maaso osobole okulaba. Ekubikkulwa essuula eyokusatu 15:18 bw'atyo bw'atugamba. Agamba mu kitabo kino bw'oba ng'osomye paragraph eyokusatu mu Selected Messages book 1 page 207 paragraph eyokusatu atugamba nti Katonda ayita okukyuka n'okudda obuggya eby'omwoyo okuggyako nga kino kibaddewo ekitali bwe kityo, abo ab'ekibugumirize bajja kugendera ddala mu maaso okwongera ennyo okwenyinyaza mu maaso ga Mukama okutuusa lw'aligaanira ddala okubatwala ng'abaana be. Kitabo kino tulina abaagalwa muganda ye ne mwannyinaze okukyuka tudde obuggya mu kudda obuggya okw'omwoyo. Kino bwe kitaabeerewo tujja kweyongerera ddala, ababadde ab'ekibugumirize beeyongerere ddala okwennyinyaza mu maaso ga Mukama okutuuka bw'aligaanira ddala okubatwala ng'abaana be.
Okukyuka n'okudda obuggya biteekeddwa okubeerawo wansi w'obuweereza bw'Omwoyo Omutukuvu. Okukyuka n'okudda obuggya bintu bibiri eby'enjawulo. Okukyuka kabonero akalaga okuzza obuggya obulamu bw'eby'omwoyo, okwongeramu amaanyi mu maanyi g'obwongo n'omutima, okuzuukira okuva mu kufa okw'omwoyo. So nga okudda obuggya kiraga okweddaabulula, okukyusa ebirowoozo, okukyusa ebimanyiddwa, enneeyisa n'ebikolebwa. Okudda obuggya tekujja kuleeta bibala byakwo ebirungi eby'obutuukirivu okuggyako nga kugattiddwa wamu n'okudda obuggya, kujjawo nga bigattiddwa wamu n'okukyuka okw'omwoyo. Okukyuka ate era n'okudda obuggya byakukola omulimu gwabyo ogwabiteekerwateekerwa, era mu kukola omulimu guno biteekeddwa okubeera nga bikwataganira wamu. Bw'ati Mukama bw'atugamba mu Levant Herald eya February 25, 1922 nti okukyuka n'okudda obuggya birina okukwataganyizibwa awamu. Tulabye nti okudda obuggya kabonero ak'okweddaabulula, reorganization, okuddaabulula buli kimu, okukyusa ebirowoozo, okukyusa ebimanyiddwa, okukyusa ebikolebwa, okukyusa n'empisa. Byonna ebibadde bikolebwa ne bizzibwa buggya, so nga ate ne tulaba nti okukyuka amakulu gaakwo tulabye nti kwe kuzuukira okuva mu kufa okw'ebyomwoyo, okwongera amaanyi mu bwongo, okwongera amaanyi mu mutima, okuzuukiza omuntu mu by'omwoyo, okuva mu kufa okw'omwoyo. N'olwekyo Muganda ne mwannyinaze, ebigambo bino bikwataganira ddala butereevu n'ebigambo bye tulabye mu bunnabbi bwa Koseya, Mukama ng'alaga nti walina okubaawo okukyuka n'okudda obuggya mu kkanisa ye, naye nga nnabbi alina okuleeta obubaka. Bw'aleeta obubaka obwo ne butuukira ku bantu abakulemberwa ne babutwalira abakulembeze, ekkanisa n'esobola okubeeramu okudda obuggya. Ne selected messages omwoyo obunnabbi bino byayogerako, tulabye ng'aga nti walina okubaawo okukyuka n'okudda obuggya. Ekitali ekyo, abo ab'ekibugumirize bagendera ddala mu maaso nga bakibugumirize n'okutuuka okubeera nti Mukama abeetamiddwa n'atuuka n'okulangirira nti si baana be, nga bwe tulabye mu Koseya ekyawandiikibwa bwe kigamba. Katweyongereyo. Embeera ezaatuuka ku kkanisa, embeera ezajja nga zituuka ku kkanisa okusinziira mu byafaayo emabega nga bwe bizze bitambula, naye nga zonna zaali zaalagulwa mu bunnabbi. Mu Koseya essula eyookubiri tugenda kusoma olunyiriri olw'omunaana. Olw'omunaana lugamba nti kubanga teyamanya, bw'anayogera ku kkanisa ye, kubanga teyamanya nga nze namuwanga eŋŋaano n'omwenge n'amafuta ne mwongerako ffeeza ne zaabu bibaaweerezesa Bbaali. Kyendiva nkomyawo eŋŋaano yange mu ntuuko zaayo, n'omwenge gwange mu kiseera kyagwo, ne nziyawo ebyoya byange n'obugoogwa bwange ebyandibisse ku nsonyi ze. Olw'ekkumi lugamba awo kaakano n'ayolesa obukaba bwe baganzi be nga balaba, so tewaliba alimuwonya mu mukono gwange. Era ndikomya ebinyumu bye byonna, embaga ze, emyezi gye egyakaboneka, ne ssabbiiti ze, n'okukuŋŋaana kwe kwonna okutukuvu. Zino embeera ze zaaliwo mu kkanisa ya Katonda emabega yonna mu biseera ebyaddaka ages, ebiseera bye yayitamu ekkanisa ya Katonda ng'ejja ebonaabona. Byonna byaliwo olw'okubeera nti wazze wabaawo okujeemera Katonda. Mukama n'agiteeka mu mbeera ey'okubeera nti eyita mu mbeera ezifaana bwe zityo bajjajjaffe ze bazze nga bayitamu, nga Mukama ky'anoonya tweddemu tusobole okutegeera obukulu bwa Katonda waffe. Tulabye nga yakomya embaga ze, yakomya emyezi, n'akomya zi ssabbiiti. Si ssabbiiti eno esinzibwa nga bamwe bayinza okulowooza, naye bajjajjaffe emyezi gye baabeeranga nagyo n'ennaku ze baakuza, byonna Mukama yabikomya mu kiseera ekyo. Ng'abikomya ekkanisa esobole okutegeera ng'etwaliddwa mu kiseera eky'okuyigganyizibwa, esobole okweddamu, ekomewo ebeere ng'omwana eyazaawa, nti bwe yatuuka eyo embeera n'emunyigiriza, yamala ne yeddamu n'ategeera nti kimugwanira okudda ewa kitaawe. Naffe Mukama ekyo kye kigendererwa mu mbeera ezizze nga zituuka ku kkanisa ezitali nnyangu, ayagala wabeewo okweddamu.
Bwe tweyongerayo mu mbeera ez'enzibu, tulabye embeera ez'enzibu naye nga zaava kuva ku Mukama. Ekkanisa y'Obukristaayo eyasooka yabonaabona mu mbeera nnyingi nnyo nga Mukama ayagala kugikomyawo. Eno y'ensonga lwaki wabeerawo ekiseera kya Dark Ages nga bwe twogedde, ekiseera eky'ekizikiza mu by'eddiini, 538 okutuuka 1798 AD. Mukama n'aganya Ruumi n'efuna obufuzi n'efuga ekkanisa. Essabbiiti yennyini nayo n'eggyibwawo ne wateekebwawo ey'obulimba. Ebyo byonna byaliwo mu kutuukiriza obunnabbi bwa Danyeri essuula eno ey'omusanvu. Danyeri essuula ey'omusanvu olunyiriri olwa 25. Essuula musanvu Danyeri olunyiriri olwa 25 ng'obunnabbi obwo bwe tubumanyi obulungi Mukama yabuganya busobole okubeera nga butuukirira. Naye nga byonna bivudde ku kkanisa ye okubeera nti emujeemedde n'aganya olunyiriri olugamba nti era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo, era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo, era alirowooza okuwaanyisa ebiseera n'amateeka, era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwaawo. Bino tumanyi nti Mukama bw'ayogera ku kiseera n'eki bw'ayogera wano eno ekigambo kino ky'ayogedde mu ssuula eno ey'omusanvu eya Danyeri olwa 25, Mukama n'ayogera nti okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera, wano gy'emyaka 3 n'ekitundu oba gy'emyezi 42. Wano Mukama aba ayogera ku myaka 1260. Ffe tumanyi obulungi nti kyekiseera ekyamalibwa, ekiseera eky'ekizikiza. Kyabeerawo bwe kityo ekkanisa n'eyigganyizibwa n'ebonyaabonyezebwa okumala ekiseera ekyo nga Mukama ataddewo embeera ezo ekkanisa esobole okweddamu, etegeere obulungi bwa Mukama era edde gy'ali. N'olwekyo byonna byaliwo lwa bulungi bw'abantu ba Katonda weewaawo nga byalimu okunyigiriza. Katusome mu Koseya essuula eyookubiri tugenze mu nnyiriri lwa 12 kaakano nga tutwaliriza obunnabbi buno mu Koseya ono tugenze ku nnyiriri olw'ekkumi n'ebbiri mu ssuula eno eyookubiri. Olw'ekkumi n'ebbiri lugamba, era ndizisa emizabbibu gye n'emitiini gye, gye yayogerako nti gino y'empeera yange baganzi bange gye bampadde, era ndigifuula ekibira n'ensolo ez'omu nsiko zirigirya. Olw'ekkumi n'essatu agamba nti era ndimubonereza olw'ennaku z'Ababbaali be yayoterezanga obubaane, bwe yeeyonja n'empeta ze ez'omu matu n'eby'obuyonjo bwe, n'agoberera baganzi be ne yeerabira nze, bw'ayogera Mukama. Olw'ekkumi n'ennya lugamba kale laba ndimusendasenda ne mmuleeta mu ddungu ne mmugamba ebigambo ebisanyusa. Mukama yeebazibwe. Mukama wano atulaze nti yali wa kusendasendayo, yasuubiza okusendasenda ekkanisa ye oba mukyala we ono amutwale mu ddungu amugamba ebigambo ebimusanyusa. N'olwekyo mu ddungu ekkanisa ya Katonda nga gy'egenda okuweerwa ebigambo ebisanyusa, ekyo twebaza Mukama olw'ekisuubizo ekyo. Kaakano tugenda kweyongerayo. Mukama yamalirira mu kiseera ekyo ekkanisa n'egenda mu ddungu gye tumanyi nti y'ensi y'abamawanga. Eddungu y'ensi ey'abamawanga, ekkanisa ya Katonda. Ekitebe kyayo kyali kyakubeera mu Palesitayini ebbanga lyonna, naye oluvannyuma lw'okuyigganyizibwa okw'amaanyi okwaliwo, ne leero we twogerera abaagalwa, ekkanisa ya Katonda ekitebe kyayo kiri mu nsi y'abamawanga, kiri mu nsi etaalimu bantu, eragibwa ng'eddungu, ensi eyaleetebwamu obuleetebwa abantu. Ensi eyo y'eyitibwa eya Amerika, ewali ekitebe ky'ekkanisa ya Katonda obwali bunnabbi. Naye Mukama yasuubiza mu nnyo we tusomye nti eyo gy'agenda okugigambira ebigambo ebisanyusa. Ebigambo ebyo ebisanyusa tujja nabyo kweyongera okubiraba. Twagala nga tumaliriza ekitundu kyaffe kino tusomeko mu Koseya essuula eno eyookubiri olunyiriri olw'15. Olunyiriri olw'15 lugamba nti era ndimuwa ensuku ze ez'emizabbibu nga nnyime eyo, n'ekiwonvu kya Akoli okuba oluggi olw'okusuubira, era aliyima eyo okuddamu nga mu nnaku ez'obuto bwe, era nga mu nnaku
agamba nti era nga mu nnaku lwe yalinnya okuva mu nsi y'e Misiri. Tuludde mu lunyolo luno olw'ekumi n'ettaano era ndimu w'ensuku ze ez'emizabbibu nga nnyima eyo n'ekiwonvu kya Akoli okuba oluggi olw'okusuubira era aliyima eyo okuddamu nga mu nnaku ez'obuto bwe era nga mu nnaku lwe yalinnya okuva mu nsi y'e Misiri. Oluggi olw'essuubi wano, oluggi olw'okusuubira lwogeddwako nti kye kiwonvu Akoli. Ekiwonvu Akoli yagamba nti ng'amaze okutwala ekkanisa eno mu ddungu gye tulabye nti y'ekkanisa ng'ekitebe kyayo kisimbye mu Amerika mu nsi eyo eddiini gye zitaasibuka naye Mukama gye yasiima alisize eyo omukyala ono w'ekkanisa eno agamba nti waakumuwa ekiwonvu Akoli okubeera oluggi lw'essuubi era nga y'engeri yokka gy'agenda okubeera ng'ava mu mbeera eno ey'obuzibu. Ekiwonvu Akoli ekigambo kino nzikiriza nti ng'abayizi ba Bayibuli tetuli mu kukiwulira mulundi gusooka wabula twali tukiwuliddeko emabega naddala mu biseera ebya Yoswa bwe tumanyi obulungi nti kye kiseera aboonoonyi abasembayo mu Isirayiri bwe battibwa mu Isirayiri. Kano nno kabonero akalaga okuweebwa era n'okutemebwako kw'aboonoonyi mu kkanisa ya Katonda nga Mukama alaga nti lwe luggi lwokka ly'essuubi lyokka eri ekkanisa gye yatwala okuyisiza mu ddungu era lwe luggi lwokka lwe yateerawo ekkanisa okubeera ekiwonvu eky'okusuubira okubeera essuubi ery'okusuubira lyonna liri mu kiwonvu Akoli naye ng'ekiwonvu Akoli nakyo bunnabbi tujjukira ekiwonvu Akoli ekyaliwo Yoswa bwe yeeyo ekiwonvu Akoli we wawaakubirwa amayinja Akani ne banne. N'olwekyo ne mu kiseera kino lwaki Mukama agamba nti ekiwonvu Akoli akiwadde ekkanisa ye okubeera oluggi olw'essuubi? Kino nno tujja kweyongera okubeera nga tukiraba nga tweyongera okuyiga kubanga ekitundu kyaffe kino ekyokubiri tugenda kukikomya wano wabula ku mulundi ogunaddako tujja kweyongera tuyige lwaki Mukama agamba nti ekiwonvu kino Akoli lwe luggi olw'okusuubira. Lwaki luggi olw'okusuubira nga tumanyi nti ekyaliwo mu ekiwonvu Akoli kyalimu okuttibwa kwa Akani ate lwaki leero Mukama agamba nti lwe lugenda okubeera oluggi lw'okusuubira. N'olwekyo muganda wange ne mwannyinaze oluggi luno olw'essuubi ekiwonvu Akoli okubeera nga lwe luggi olw'essuubi tujja kweyongera tukyetegereze lwaki Mukama bw'atyo bw'agamba lwaki yasuubiza okuwa ekkanisa ye ekiwonvu Akoli okubeera oluggi olw'essuubi. Tujja kweyongera okkiraba tukyetegereze mu bujjuvu. Tujja kutandikira awo omulundi ogunaddako twetegereza obujulizi okuviira ddala mu Bayibuli tulabe ekiwonvu kino Akoli makulu ki ddala agakirimu ye ki ekyaliwo lwaki Mukama alaga nti ekkanisa ye ku mulundi guno ekkanisa ye ya Seventh Day Adventist nti oluggi olw'essuubi gy'eri kye kiwonvu kino Akoli ekyalimu okuttibwa kwa Akani mu biseera eby'ekiseera eky'endagaano enkadde ate kaakano nga tuli mu kiseera eky'endagaano empya. Ekyo tujja kukiraba mu kitundu kyaffe Mukama ng'asiimye ekinaasembayo mu kyokuyiga kino era ekyo nga kijja kubeera ekitundu ekyokusatu. Nkusaba muganda wange ne mwannyinaze oleme kusubwa ekitundu ekyo ekyokusatu so nga ate ggwe atannawuliriza kitundu ekyasooka nakyo kiwulirize. Ebyokuyiga bino nga bwe twagambye nga tutandika biddiriŋŋana kimu ku kimu nga bwe biteekebwayo. N'olwekyo kabigobererwe wakati mu kusaba omwoyo wa Mukama atuluŋŋame tusobole okutegeera amazima ag'ekiseera kyaffe kino. Saba Mukama atuweerewomu omukisa olw'ekyokuyiga kino kye tusobodde okuyiga mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri.
sharinga linki ya channel eno eri abadiventi bomanyi abasobola okuwulira olulimi luno era abandyetaaze okubeera nga bayiga amazima g'ekiseera nga bwe twalabye mu kyokusabako tulina okusigala nga tunoonya mu byawandiikibwa okweyongera okuyiga teri muntu alina kugamba nti okumanya kwonna kwaggwayo nti era ye alina amazima gonna ekyo tekikkirizibwa mu bantu ba Katonda n'olwekyo sharinga linki ate era girayikinge si kyokka era osobola okusubscribinga n'obeera ng'oli omu ku bagoberera ebyokuyiga bino n'onyiga ne ku kade n'osobola okubeera nga buli kyakuyiga ekiteekebwayo ojja kutemezebwako nti ekyokuyiga kiteekeddwayo. Saba Mukama atuweerwamu omukisa katuweeyo okusaba. Kitaffe mwagala tukwebaza olw'obunabbi buno bw'otuyigiriza Mukama otuwadde omukisa mu kiseera kino okubeera nga tuwuliriza obubaka bwo bwe watuma bwe waweereza okuyita mu muddu wo Yezuleeri obw'omubaka wo ow'omulembe guno obubaka obw'okuzza obuggya ekkanisa yo weewaawo obubaka buno tubulaba nti bubaka obw'okuleetebwa abantu ba bulijjo ate nga be babutwalira abakulembeze bubaka obugenda okusanga okusoomoozebwa okw'amaanyi naye tuyambe Mukama okuwulira eddoboozi lyo tuyambe okubeera abamu ku abo abagenda okutwala obubaka buno nga busosokola mu bulamu bwaffe ate bukolere mu bulamu bw'abalala ozze bujja ekkanisa yo Katonda waffe tukwegayiridde olw'ogiteekateeka olw'omusango gw'abalamu ogusembedde otuwulire Katonda waffe otugatteko bingi ng'ekisa kyo bwe kiri kubanga tubisabye okuyita mu kuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu ye yatufiirira. Amiina. Amiina. Muganda ye ne mwannyinaze saba tusisinkane nate mu kitundu ekinaddako. Mukama wa omukisa.